mumpe ebyabadde sayidi zeeyo ate nzije twongereyo okunyumya emboozi zino. Kitalo nnyo munange yazze bubi mukwano naye kasitaga Mukama Katonda yamututte era yamututte daddi mukwano gwange lwakuba kitwebaza Katonda daddi yafudde peacefully nga talajanya. Daddi oyo daddi ngenda muyigirako obumalirivu abadde musajja mumalirivu nnyo nti waba nakola ekintu nga kisazeewo kimala muyigirako abajja kikola. That is Kathy. Bwemba ngenda okukola ekintu nkakasa nti nno mba nja kikola. Abadde musajja asalawo ate nga mukwasaganya agatta abadde atugatta nnyo si kyangu kyakumuzaawo. Family y'Abayimbi bayinza okuba bali bizi sijja kunenya muyimbi yenna kubanga nange waliwo bye siziikirako kijja oluusi nga tuli bizi ng'omuntu buli muntu alina obuvunaanyizibwa bwe. Na list yesterday mu lumbe baliwo abazze babadde abazze ne bandabako n'abamu abankubidde ku masimu beebali nnyo beebali ddala naye bwe baba tebasobodde kutuukiriza si musango kubanga waliwo okufiirwa tatawo oluba omuntu nga nange nesisobola nga ndi committed somewhere. Abankubeereddewo mu lumbe mwami Ronald Mayinja yazze nandabako Big Eye n'abalala abankubidde ku masimu. Rema Namakula yankubidde ku masimu. Message yankubidde mukulu Jofrey bankubidde abayimbi abasinga sijja kumanya omu n'omu naye bangi nnyo bankubidde abatasobodde kubaawo mpozi n'omukyala Bujingo. Ekyo wa kamera tosula kukireka amolege kigata tukole nenga mami Kathy tukusaasira munnaye Katonda ayongere okubanga atakugumya kaseera sikamaanyi sikangu tekamanyirika buli omu kimala kugwako n'omanya engeri gy'osobola kihandolinga muso. Tusaba Katonda yasinga okumanya ky'owulira essaawa zino ayongere okubanga atakugumya. Tukusabe Katonda obeere nga ate okiyitamu. Naye abayimbi kakati ndowooza bino gye gimu ku mirimu za association zino nga ziwuma. To make sure that nti omuyimbi bw'aba afiiriddwa tulina obba ne delegation ng'eva mu bayimbi tuleme okufuna bintu bifaanaganako bwe biti. Yes, I understand emirimu gibeerawo naye delegation erina okubeerawo nga si kya kinnoomu. Bakati tojja kujjawo bibuuzo bya muntu kugamba Catherine Kusaasira ne bayimbi banne ne batajja ne batabeerawo. So ndowooza kati kiddayo eri mu nteekateeka ey'ebibiina ebitwala abayimbi kati ate kiddira na ku bayimbi bano ababbandi mu association y'ababbandi nti nga Kusaasira tannafuuka muyimbi wa Uganda yonna ayina mwagwa bana bafa abakubazi afro Mwami Mayinja why representation erina okubeera wati situbalina obbawo ne delegation nti ffe tuvudde ne bwetti okusobola okubeera nga temubugiriza muyimbi munnaawe. But anyway bibaawo kusi fena nti no tubeere twatendinga bannaffe nga bafunye obuzibu naye ate maybe ekifaananyi bwe kijja nga kinene bwe kityo nolaba nga tewali muyimbi yenna aliwo. Of course ebibuuzo tebisobola kubula waawo. But anyway twongera kubanga tukola kitukusaasira. Kaakati awo nga tuvuddewo zali ennaku zino ayina omwana omulema